ayina ekisenge kye tekiggulwa ye yeesibira ng'ogyeko eri gyajjanjabirwa abalwadde ayina ate ekisenge kye gye yeesibira etandikira bongo Illuminati waddala ate Illuminati gyali omukazi aŋŋamba yingira mu kisenge eno gogo wali mukaaga emirundi naye ng'eri toyingirayo nangatto etandikira bongo kye nasangayo bantu basaddaaka omukazi ng'ayina eringa engule eyaka omuliro ennyumba yali nnene ng'erina ekikomera kipaakingamu n'emmotoka paakingi emmotoka ndowooza nga 5 ayina n'amaaso gafuuse kkala ani akakapa asobose ennimi Mwabuzi kwegali otufuna loud and clear tugende ku live kwetuli amanya bampita Masam nga bulijjo oba osobola okumpita Metanikula Bongo tusinzidde kusema hotel Landstar wane Makindye opposite Papa's Sport. Landstar tegeeza ki tuli mu nnaku nkulu zayingidde dda nze sena mu Landstar lumuzi zaffe zonna twazizizza bujja Christmas amasuuka mapya emifaliso gino gye weebakako ne gidda ne gigonde gye gy'amazzi gyonna gyayingiddewo kando twagala buli room ku lunaku lwa Christmas ebengerimu kakando obuwoowo obuyitirivu Christmas tugenda giteeka bwe tuti tugenda ku making sure nti ku Landstar waliwo environment ekyasinze okuba quiet environment eyo ewerekerwe akamera akakyasinze okuba akawoomu gwe ngoma zogenda jogenze yonna okucelebratinga Christmas twagala wetekako omwagalwa wano ku Landstar mu mulemu mutegeere kye bayita climax y'amasanyu kyeki Landstar eri opposite Papa's Sport shobula parking ne security biri guruguru kakati bwe tumala okuwumulamu Christmas okuwumuza ng'ovaayo nagyoyitidde omaze okulya akamere ne maama w'abana ne famire oze wano owummudde enkeera nga 26 tugenda kuba ne live band etabangawo twafunye band ezisoba mu 9 okuva mu nsi ezeetoolodde wano Lukoba ekulemberwa abakongo abazimbabwe waliwo n'abavudde South Africa kati twagala buli session ebeeko na ggwanga lyayo twagala kukubeka live band nga 26 olwo nno tukumalemu obukoowu bwewasuze nabwo nga 25 live band ngera bulijjo gwe yerese kwano ku Landstar majja kitegeeza bwe twogenda ku live band tuba tutegeeza bakabaka ba live band Landstar ndoze province nti bakabaka ba live band jangu ku boxing day ngoma zosumulula ebirabo byo tukukube live band tukunyigenyigodde bujja nga 3 awo tugenda kubuukawo oddemu owummulemu kati nga 3 tukomewo ne live band bandi zetu zigenda kuddayo zigenda kusigala nga zikola rehearsal era endala okwongera okutukuza olunaku lwa 3 twagala omwaka tuguyingire ne live band etabangawo
eve ku Boxing Day ngira 31 ne fireworks ndowooza gwabadde ajja ku Land Star nga 31 manje kitegeeza fireworks manje kitegeeza otogera fireworks ku Land Star manje kitegeeza so gwe mwana Katonda plot ya ennaku ezo njikuwadde tobuzaabuzibwa jangu ku Land Star akamera akasufu etooke ebbobeze menye kindeke kyoli mitala w'amayanja eze kuwumulamu emmere yaffe y'ekinnansi oyagala kulya kuki kawogo kalumonde kyennyanja kya boyiro menye kindeke ki jangu ku Land Star tukuyise mu nnaku enkulu nga tewejjusa weewaawo Labango Charity Foundation be bakama banga abantu wano gwe mwana Katonda yenna ali eyo Anga Free Christmas Campaign ne ba single mothers tubadde celebrating nnyo Christmas eno n'abaana b'oku nguudo kati kuno twagambye nti nedda ba single mothers bangi nabo basiiba enjala ku Christmas ate omwaka gwaffe guno gwe tuyingiramu omupya twagala tulangirire ekisa ku ba single mothers wansi wa campaign egamba nti okuba single mother tebuba bulema okuba single mother si bulwadde si bulemu twagala tubajampinge tuyingire nabo omwaka omujja nga tuliddeko kko nabo nga tubasudde obugambo bw'essuubi mu matu tucelebratinze tubabulidde Kristo waffe tubakumye era nga bali good to go facing omwaka omupya so gwe mwana Katonda ali yagamba nti nedda campaigns zino tuzikozesa fasatu ez'okujja abaana b'oku luguudo nitulyako kko nabo zibadde successful kakati nene tugiblessing gwe alina kyonna ky'olina olina kibiri kyo olina ttooka olina nnyama olina kakkando olina kanzaali olina kacungwa olina kiro ya sukaali olina kiro ya mukyere oyina siringi 10,000 oyina luku oyina katunguru twegatteko abakyala bano tugenda tangira ku bakyala baffe 15 twongereko abakyala abasukka 5 n'abaana baabwe olunaku olwo twagala tutukozese oluba olw'enjiri ezaamu single mother amaanyi emu kickstarting emu jumping emulaga nti nedda omwana azaaliddwa kakati atuwadde ekisa ekipya n'amaanyi amapya kubanga kafaananyi ba single mother 50 nga bawulira obulungi bwa Katonda waffe ne bwe tukyusaako 5 ne tukyusaako 10 ne tukyusaako 2 tuba tukoledde eddala ekitenkanika tuba tuleese pate mu ggulu etabangawo yatusuubiza n'atukuutira nti buli akyuka nadda gyali mu ggulu ebambaga so beere ekitundutundu ku ntandikwa y'embaga z'omu ggulu bw'oba osikaasika ennyama lowooza ne ku maama oyo gwe gye wava eyakuzaala single mother oyo gwe wavaamu oba lowooza ku kisa kyakkoledde gwe single mother aliyo Katonda akuyimusa then tuyimuse ne bannaffe Christmas eno tugiwadde ba single mother tetugenda kuba ku Labango Charity Foundation tugenda gye bava gye basibuka olabe gye basibuka gwatambudde naffe babeerawo batya beebaka batya ne waggulu wa byonna omwana omulokozi njagala azaalibwe mu njuuyo nenga naawe olina gw'oyambyeko okumulisiivinga mu ddembe tetwagala single mother kubba mmere kubulwa kyakulya kwekubagiza na mwana we nga weetuli Katonda yatutuma kwagala tukisobola ku 0700 346827 kwoba oyisa obuyambi bwonna bw'olina olwo olunaku nga bwe tuze tukola endala tulugonze Katonda yatuwa amaanyi ag'okuba Katonda b'oku nsi tuli bakatonda katutonde eddembe n'okwekkiriza mu basingle mother olwo tucreatinga ensi erimu bamaama abobuvunaanyizibwa omukulu wanyisebo nsanyusa okulaba ssebo nange okusinkana nsanyuse nnyo okubaako wano ku Labongo ku Mechanic Labongo live naye nga tetuneeyongerayo kansooke neebaza abantu bonna mwebala okubanga mulaba channel eno n'oyo atannaba kusubscribinga badde nkusaba busabi ogenda onyiga akadde otambule n'ebizimbe gwa kubanga Labongo kyenyinza okugamba channel nyingi nnyo ezaamerukawo era ezikyamerukawo naye ate channel ntono nnyo ezirimu ensa oba channel ntono nnyo ezo ezigatta ettaffaali ku ggwanga lyaffe lino channel yeno ngirabye overtime naye nga channel yo it's all about charity ate naddala emiti emito ne bannakazadde naddala bannamwandu n'abo ba single mothers ekintu ekyo nsuubira nti era abali eyo bonna nga waliyo alina obusobozi okubaako kyadduukirira eri omulanga gwa channel eno nsuubira yandibadde akikola kubanga omukono ogugaba gwe gufuna omukisa waawo omulamuzi onchalenjinze bwe nkusanga oba fresh bwe njijukira kuba twesuubiza negamba naye mulamuzi nze nkulabamu obusobozi buli kadde njagala mbe nga nkukyaza ku channel eno kubanga nze ndaba engeri gy'analizingamu ebintu byo bantu batininnyo abakisobola okwekkiririzaamu kikulu naye waggulu wa byonna olina ekintu kyonneewuunyisaako twagenda okwawukana mulamuzi ng'ensi etufunyaafunyizza kituufu ekyo
nagenda okuddamu okulaba mulamuzi sikutegeera mulamuzi waliwo ebintu byonna bwe nali ku street yaffe waliwo ebintu byennawulira naye nengamba kituufu nga nenja kumukyaza esewo owaayi kulikayo omuddya mwana gwe tebyali byangu byali bitya omulamuzi byebaŋŋamba bituufu wali muddya nali muddya neddya teryafuukira eddya eddya lyafuukira kyebawalula otandika oti obwavu bukuluma bwekyawa kati nga episode zaffe ziri abaagala okugubira story eno nga wegenda bajja kuddayo emabegako zitwali tukoze nga obulamu buganye ensi enfuukidde enzirugavu kubanga nga tonnaba mu mbeera buli omu gye yatya omulamuzi waliko mu mbeera buli omu era gye yali yeegombesa wali olina amaduuka mu kibuga agasuubula engoye ng'osuubuza osapurayinga pate ne zifuuka pate nga olunaku oyingiza sente nga mmeka abantu basigira ekifaananyi otuuka nga zoobazeeko miliyoni wakati we miliyoni 5 n'omunaana kati obukozi waliwo ne buno pocket change bw'otabala naye nga woba obaze zino accountability ng'olaba wakati we miliyoni 5 n'omunaana olunaku wali oyingiza wakati wa miliyoni 5 n'omunaana era ng'obulamu butambula ndowooza bo abasuubuzi bakitegeera omuntu ayingiza wakati we miliyoni 5 n'omunaana obulamu bwabaamu sokoleke miliyoni 5 n'omunaana ng'omaze okukola tubazzeeyo kemabega wazikolangamu kira wazisipendinganga otya ate nga omanyi nti bagamba amalala gakulembera ekigo omwenge ebiduula n'abakazi tebyandeka waggulu mwakola ekikoosi ng'era mweyitaba big boys nga bwe mujja mu bbaala mugamba oli addugala nnyo mu mufulumye ne mukola open bar gwe sitasiimye oyo alina ofuluma kati nga bensibe ne basigalamu neggalwa nembuuza webbaala obadde ogenda osuubira bano abadde bagenda okuyingira ate bagenda kunywa mwenge gwa sente meka tibukadde 3 buubwo ebbaala gite buli omwanywe kati obwo obukadde 3 nga bwono estimation abadde agenda kukola sente meka indikesi nga abayingidde badde bagenda kunywa mwenge gwa nensasulira n'abataliiwo gwe bandinywedde nendyoka nensasula guli abayingidde bandinywedde gwa meka gwa 3 buubwo teguli ku biru zino teguli kweno biru tugenda okunywa kati abalimu ne bagamba sipping big bottles champagne nazo ne muzisasula anti kugambye kakati awo champagne chenet jepi chenet Ciroc Baileys nga mubala mulimu nga bameka nkugambye benajjangamu be bano besaasiima oli shabe goddugala mudabikidde bubi kanyamanga afulumya genda nga ate nga sosogenda oba olinawo oguli ku tebo nga ngusasula nga nkugamba genda onyweleke wala nga nkuwoneze n'enkalu zogenda okwegamba obulamu obwo kyenkutira abavubuka abali eyo nga mufunyemu kasente waliwo obulamu busaagala muyingirire. Kakati gurupu yalimu abantu nga bameka? Gurupu yalimu abantu tetwali bangi nnyo, yaliwo abantu wakati wa 7 ne 10 naye ng'olumu waliwo abatwegattako manyi kati waliwo babeerawo ekiwunya enswera tumanje ziva okitegeera kati twali gurupu y'abantu nga 10 naye nga waliwo of course n'abajjanga vibe ekutomanyi obuzibu omwenge bunira omwenge guvumirira ekicupa emu yesaba endala ate guwoomera nnyo nga waliwo ayita ddaddi guwoomera nnyo nga amanya ag'olusuutirizo Don Dada liryali erinnya lyo era nga n'obeera ku kikoosi kyawe ne weeyita Don Dada anti awo nga ku mutto gyavaako oba otunudde mu nsawo y'omukulu oweebuti obulamu kati ate gwe obuzibu wagenda okunsanga nga ate ensi enkuba left right obwo obulamu ate bwo ekyo kifaananyi kyo tewafuna mukisa kundabako nga ndiwo obulamu nayanga nzogenda okusinkana bakusunga mu busonzi ngalo nti oyo yali nga wena okozi oli mutini bwoti abagabo oyo yali mugagga oyo naye yayina amalala baajoganga Kampala bagiteeka ku ttaka abantu bajjukizeemu nti mu kibiina eky'abantu 17 abasinga bonna baafa siriimu era labongo nze n'omutima gwange n'emmeme yange ndisinza omutonzi wange n'amaanyi gange gonna ebiro byange byonna ebyoku nsi kubanga
Nabongo kyekinga olutalo lunaabalukawo n'obanga obuuka mirambo n'emirambo egyo gy'obuuka nga si gyaba stranger gyaba banywanyi bo naye ng'ate gwe kaawonyeewo egamba ekitiibwa n'ettendo oba olina obbidiriza Mukama. Era eno episode ndowooza egenda kulaga Mukama, egenda kubanga erimu okugulumiza Mukama, okulaga nti Mukama ankoze obulungi obutagambika. Ogenda ekiruddu batandise okukongoka omu ku omu tebaamiranga ddagala. Ngenda ekiruddu. Mukwano gwange olwo ngenza omulabako nali sitegedde nti nno waliwo omuntu nga omanyi Abongo olabira nti omuntu akoze gwe mutwe okukogga omutwe gulwawo okukogga gwampaka. Naye nagenda okulaba mukwano gwange ekiruddu nga simanyi naye nga basaba nga ali awo naye eddoboozi eryamuvamu nga olaba omuntu akenena naye nga wakolola oyinza okugamba mizindalo gya Landstar, beesi za Landstar ze zibwatuka. Sirimu yagenda abakongola naye kakati weewunyemu twali mu kikoosi kyekimu kitegeeza Mukama yabikkako kasubi nze. Kubanga abakazi mwakozesanga be bamu basharinga mukolo. Okitegeera kuba kakati nze yali dondada ng'oli waaba n'omukazi nga mwegombye ate nze dondada ng'omukazi tewabawo na kuteesaganya oyo aba afuuse wange. Kati jukira asooka kwoli najja ewange nga gurupu y'abantu 10 nga obimanyi naye kati nze nalina obusobozi okutwalako bannange abakazi bonna be balina kuba nze yali dondada mane beats gonza temukebeza obudde sente tewaba budde kati ate mulina okugenda mu pata ate musooke mugende babakebere. Waliwo omukazi ayinza okulowooza ku byomukebera nga sente weziri. Abongo sente, money is the root cause of evil. Waliwo omuntu yaŋŋamba nti omulabewo asooka ye sente yo. Your first enemy and your greatest enemy is your money. Is money and will always be money. Kuba bagambe ekiremu owe sente owenkata tozinga naye munnaye obulamu obwo lwaki nzivuddeyo saa zino ne tuba nga tubajjukizaamuko ku episode zaffe ziri emabega obaoliawo tebaswala ziraba kibe ekyokuyiga eri abavubuka abali eyo abatandika okufunamu ku sente. Maybe nze Katonda yambikkako akasubi n'ambikkako omukono gwe ogw'ekisa okumponya maybe obanga alina obubaka bwantisse okutuusa eri abavubuka abali eyo abatulaba baleme kugwa mu katego ke kamu nga ke nalinguddemu. Oba oliawo singa namanya sandituuse mu mbeera eno gye tugenda okusoosooterera abalabi baffe okutuuka n'okugenda okunnyingiza Illuminati naye ng'ensobi oba oliawo zaava eri ezantuuse eno okubanga nnyingira ne Illuminati obulamu ne bweyongera okuzibuwala oba oliawo sandifumbiddwa mukazi wa Illuminati. Emboozi etandise sembeza omwanawo teri mu buwemu ejjudde ebyokuyiga. Katonda asobola okukuwa buli kimu n'agamba nti you are good to go. Naye olw'emize emibi nga ggwe omuvubuka ettamiiro abakazi okwesittaza Katonda ng'okola buli muze omubi gwe yakyawa olwo nno n'akuggyako ekisa wadde nga walina omukisa ogw'okukozesa amaanyi ge yakuwa n'ekisa kye yakuwa mu ntandikwa okugenda mu bwakabaka bwe era omusisinkane n'okuyambako abalala okutuuka mu bwakabaka bwe. Twegendereza nnyo emyaka gyaffe egy'obuvubuka emize gye twadoputingira mu myaka gyaffe egy'obuvubuka. Twegendereza nnyo betukozesa obusobozi bwaffe emibiri gyaffe n'ebirabo byaffe Katonda byatuwa bisobola okutuzikiririza ddala. Omuntu omubi ekinene nnyo amala mu bubi emyaka 5 singa omubiri gwaba gukozeseza bubi. Bw'ofuna akawuka ka siriimu mu myaka 5 kaba batandise okweraga. Bw'okola omuze gwonna omubi ng'okwemolera ku mibiri mu ngeri gy'otalina gyemolerako mu myaka 5 era impact eba erabise. So tulekerawo okuzimba yeekalo zaffe mu vvu. Sembera gwe omusajja ali eyo muvubuka yakatandika famire naawe omuwala eyeepanka agamba nti nze kino nze kine enjala bw'ozikuza sembera emboozi eno tugikoledde ggwe. Weewaawo omukulu
nze nakulabira ng'opondoose ngenda okuddamu okukulaba ng'olyanga ayagala okusituka emboozi ketandike omukazi wamusisinkana nga we nagamba ensi yankuba ensi we yankuba metandikira bongo ensi enyiga ate ensi enyigisa bumalirivu kati nzitya ntya okusinkana omukazi nyinza okumwevuma naate nyinza obutumwevuma olw'ensonga embeera y'obulamu gye nalimu namulabanga omununuzi kati nga amidisiti ng'embeera ensobedde nga n'ekyokulya mpa mumanta kiwamma nti nga neew'okusula leero wensula wano mbagaba newosuza 2 obala wensuza 2 wensuza 3 wensuza 1 wensuza ekitundu ky'ekiro okimanyi oyinza nosula ewantu ekitundu ky'ekiro nowebaka okuva ssaawa 2 paka nga 6 kyekiba kitundu kyakiro ate ekitundu n'okisula ewalala kati lumu mba ŋŋenze ku dduuka nga njagala nfuna ekyokulya n'ekyokunywa naye nga sente zennyina tezinsobozesa nga nyina okufunako kimu nalina mu nusu 5 naye nga njagalako ekyokulya n'ekyokunywa kati nga nyina okufunako kimu kati nga mbalira jjukira edduuka lye nali ŋŋenzeeko siga nti litundamu ogwono ow'embayi gwe basiika sigamba nti waliwo buno obuzzu oba bwa 2 gano ge bafumba ne basiba mu luno obuveera n'obuseke kati ga 2 gaalinnyamu naye nga bali balina mineral water kati bwe tudda ku byokulya nga mu nusu 5 nsuubira osobola okufunamu akagaati erindaazi tewaaliwo capati kuba tegwali mudala gwa capati ate tewaaliwo paani naye nga mpulira nandyagadde okufuna ekyokulya n'ekyokunywa n'akanyeebwa akasookerwako oba emberenge ka 5 nga kitegeeza by all means nfuna ekyo 5 bya binsobozesa kufuna kyakulya eki mu mbeera awo nga nkyabigattagattamu abajja okugula bwe bagenda kati nfuuse namulambuzi nfuuse nambega omukazi yajja ku dduuka naye yali azze eggula naye yali yazze ku shoppinga nakazi balinamu ku ssente nga mukulukulu naye nga alabika bulungi bambi embeera gye ndalimu nga ntunuza kisa kati nga ow'edduuka kyava mbugule gwe ssebo obwedda ali wano simayanga yemu abascrapu sima oliwo eripanda ab'eripanda be batya kwegamba yandaba sima oliwo eripanda kuva obwedda oli wano toyogera kyoyagala oba kakyava agamba omusajja lwaki omuboggolirawo otyo omukazi yajja okushopinga kale muwe kyayagala nakwata 50,000 nasasula ku dduuka muwe kyayagala nakwata omutwalo n'agumpa etandikira bongo omanyi abazungu bagamba a drowning man will crouch on the straw nti omuntu ayinza okubabbira naye jasika n'akasubi n'akeekwatako n'atabbira etandikira bongo omukazi yampa omutwalo ng'asasuddeyo n'50,000 ku dduuka etandikira bongo emyaka gimaze ku nsi tewali yali ankoledde kintu ng'ekyo tewali yali ampadde ku ssente nnyingi ng'ezo kyentegeeza tewali ssente zaali zibadde za makulu ng'ezo omukazi zeyampa mitanyirikira bongo omuntu ayinza okuba nga yalinako abadde alima ebimera byemmere nga abeera mu kyengera okitegeera nga abeera mu kyengera kyemmere kati mutandikaboka akuwa ekyokulabirako wobeera n'akakadde ka ssente oli najja n'akuwaayo emitwalo 10 luyalo oyinza okusanyuka ennyo olabanga sente endala ku sente naye wabula wobeera n'akakadde k'ensimbi oli najja n'akuwaayo obukadde 2 awo osanyuka kuba oyina okitegeera naye metandikira bongo oba toyinaamu nga n'ekyokulya wamumanta bwammaasi oli najja n'akuwa 3,000 essala gy'osabira oyo si gy'osabira oli yakuwa emitwalo 10 ng'olina akakadde omukazi nawuliranga
manyi batugamba mu Bayibuli waliwo abagenda mu ggulu nga balamu nga bo tebasooka kuloza ku kufa oba nga Prophet Elijah mukazi ye Sara gye namusabira namusabira aleme kuyita mu bulumi bwa kufa aleme kusooka kufa ogenda mu ggulu nga namusabira ye bwe kiba kisoboka aleme kuloza ku kufa mu ggulu agende bugenzi. Omukazi nebaza nengamba mami mumbeera gyeri munyinza kusasula ki okuliko okuwanika emikono gyange mu bbanga nentindiriza omutonzi nemusaba kubanza sina kinyinza kusasula wabula oyo yatutonda akuwa ekyosinga okwagala era akugaziyiza enfunayo. Tetwakomaawo munnaayo omukazi nga ngamba naye ngaolabikaaye obeera wa nemugamba mutuufu mami sinza kunnyonnyola nti mbeera wano naye nga wondaba wendi. Nzika nalina akasimu kange kamapeesa era ojjukira ebiseera nali sina smartphone. Omukazi nampa enamba ye naŋŋamba naye omukazi yali azze kukola shopping naye ngaebintu alina owa booda we agenda bivuga abitwaleyo kati ngooza nga alina emirimu gye nga omanyi ofukosa omuntu oba akamulaba tomanya nnyo programu ze. Omukazi nga mpa enamba ye nga ngamba naye leero sigenda kubaayo ewaka naye yali abeera sadiza ebusaabala eyo enkya nja kubaayo nkubirako okitegera naye nkubiraako nfune enamba yo nja kuba nkukubirawo naaba osobodde okujja nja kuwa endagiriro. Kasimu mu mbeera yonna yali ekunyigako wali okayina kasimu mbeera yonna nali kyagala kuluzinga layini yange nga wembali neera saakayina nalina akasimu si lwakuba nti no nali nsobola okuwalirizibwa okukatunda naye nga embeera gye kalimu tewali yali ayinza kukagula nkanyigiza na misumaali nga bwe kaba kavuddeko okuddako lutalo mala kusaba Saala awo no olugero lwange lutandikira okukyuka. Munnaayo omukazi siiba lwise ng'enkeera omukazi mukubirako jjukira yali yampaddeyo ekitwala ate omuntu adde asulirira atetenkanyiza obulamu ku nusu 5 oli wakuwa 5 omutwalo sorry kati omanyi bagamba kyewalyanga embeera weekyuka okivaako nti omuntu oba wali osulirira 5 olunaku oyinza otutuuka nga 10 lwokubirako budget. You have to be flexible, you adjust with the situation. Kati jukira kati omutwalo gwo guli wano ne15 era zonna saazirya nalyako nga3 nzigazaawo 2 zange kati sigwe gumu 2 jukira mbadde budget nkuba ya 5 kati nali mugagga olwedde kati nga neze ya time nkola kisabipinga nazo nazigula nengula eddakiika nenkuba alo mami gyebaleko kale sebo nayo gyebaleko ye ndalowooza ayogera na muntu nze gwe wasanze ku dduuka tewennyonnyolako oliwa mugamba mami ndi wano Makinde naye wadde oŋŋambye sadize busawa neene kale linnya booda ngenda gisasula mpowa booda uno mami sijabaleko nnyabo wotuuke busaabala ku roundabout nkubiraako njaba sindikira omuntu akole ki abakime ne sente ogera muleta sente meka 7 kale nja kuwa 1,000 naye muvuge bulungi. Omusajja eyali miliyoniya ng'obaakinga $8,500 buli kanaku otuuse ku level nga ne sente ezigula erizi n'ekindaazi toziina ne sente ezisasula wa booda 7 olaba kyamagero otuuse ku level omusajja yali anywa mwenge kiguli champagne Ciroc Jepichenet eyakolanga open bar n'okuba buli kasasa yakufaananira nga obubi mu baara otuuse ku level nga olina okusalawo either onywa amazzi oba olya kindaazi osavaivinge amazzi ag'omutwalo wabula amazzi ag'ekikumi n'ekindaazi eky'5 otuuse ofunye owa booda agambye muvuge bulungi. Sibalwiseeyo titi tutuuse
bise mumanyi oluguudo lw'Ebusaba luliko enfuufu naye byonna Bega has no choice. By the way nali nyingidde ne Kisino truck. Owa boda yali anyingiza ne Kisino truck. Bavuga nnyo. Sivuga nnyo. Ojjukira oluguudo lw'Ebusaba lolo luliko ebinnya. Kati ewalamu we watono. Ate owa boda ayagala ayite ewalamu n'owekimotoka ekinene ayagala ayite ewalamu. Jjukira ene wasigadde empompogoma. Ogundi oluguudo side eriko kolansi kalinga kafi. We watono. Kati mu mbeera eyo munnange owa Sino truck ali side eno naffe ate twenyigiriza twaserera ekyatuyamba omutwe tetwagwa ku mipiira gya Sino truck twakuba eno mu kiwonko era mukama waatyo nambikako akasubi naye sandituuse na gye bampita. Eventually twamala ne tutuuka era omukazi mukubira mutuuse kale kankusindikire wano omwana aleete ssente. Okay oyambadde otya mami ndi wenti ne wenti kale omuvubuka atuuka asasula ssente. Manyi mukama ayisa mu bantu bannaffe okukola ki bamalayika Katonda atusitulira mu okitegeera. Kale muna ngenda okutuukawo ng'aliwo ennyumba ennene ng'aliwo n'ennyumba entono kale gye nandizenga eyandibadde nga boys quarter. Amaka amanene n'amaka amatini wali n'ennyumba entini wali. Naye ze natuukira mu nnyumba nnene ng'omugenyi ng'era omugenyi naye nga eri mu nnyumba entono kyalabika nalabawo abantu kyalabika nga ewaaliwo emikolo egikolebwawo naye nkyali mugenyi. Obukosi era ng'omugenyi wakira bamwaniriza kacaayi budde bwakumakya kabacaayi kabaawo akagaati ne kabbulubandi. Kati ate awo ndabanga zzeemu okulingiza ku bulamu bwe nalimu ne ŋŋamba amazzi gakulukutirako gye gaali gakulukutidde. Kati munnange eventually naye nga ndaba ennyumba yali nnene ng'erina ekikomera kipaakingamu n'emmotoka parking. Emmotoka ndowooza nga 5 nyumba nga nnene ng'olabiraga amaka ga muntu eyeesobola munnange. Naye nga ndaba abantu bavaayo eri mugundi mu kabosi koota aba we balinnya mukazi bwe bagenda saabitegeera ne ŋŋamba waliwo omukolo meeting. Kati mami avaayo ali mu kikooyi ayina byayambadde ku mutwe ziringa nsimbi ŋŋanda zisibe mu kawuzi mu kaliba akutte n'omuggo. Oli yennyini gwe walaba? Oli yennyini gwe nalaba akutte n'omuggo eno gye gusembera gulinga oguliko akakira k'embuzi enjeru. Ne ŋŋamba ate mukama ki kyonkoze kati ate ngenda kukola nga saddaaka anti metandikira bongo nasaba ettaka limmire nga ndaba bagenda kunsaddaaka. Kikomera bakigadde eri waliyo abantu bonna kati bafulumye bamaze okugenda omukyala avuddeyo eri masegera azze okunsinkana naye nga azigwaze okusisinkana. I was trembling in fear nga nze nankankana gambugumye. Ngamba mukama kino kyonsasudde ate kati ngenda kukola nga saddaaka. Omukazi najja naŋŋamba ye yandabirawo ng'otidde. Nemugamba mami tewali nga totya ogenda kuba bulungi bwe kimu kigenda kutereera. Munaye wentyo omukazi nga Illuminati otegeera oti nkujjira metanikira bongo. Tubeeraawo omukazi ekiro tubedde awo kati olwo nfuuse mugenyi naŋŋamba ne kaakati totya buli kimu wano osobola n'okusula wano ebyokulya weebiri enkoko abalwadde baleeta bebeebaza naye naŋŋamba totya buli kimu ogenda kimanya naye gwe ekyoba omanya oli mulenzi muto ogenda kuddamu obeere bulungi ensi weetyo. Kagamba olw'ebigambo ebyo ate naddamu embavu neŋŋuma. Sawa mekolo bukyali misana nanga ne kati nze nyina emikolo ayina ekisenge kye tekiggulwa gye yeesibira ng'ogyeko eri gyajjanjabirwa abalwadde ayina ate ekisenge kye gye yeesibira nanga ne kati beera awo
oyo omulenzi yanona oyo omulenzi yakunona buli kyowula kyoyagala agenda kukola ki njera webe kuluma totya wano oli mwana oli waka nkuzadde totya bakwene fruit sawa mu juice mugundi sorry mu fridge oba oyaneka juice bakakuwe ne kati nze kansoke mpumulemu ayina ekisenge kyemwasula ayina n'ekisenge ekitagulwa ekisenge tekigulwa ekisenge tekukigulwa zetandise sikulwisi metandikira bongo tubaawo awo obudde buziba tuba tuyingira saawa nga 2 ez'ekiro kuva we yagenze saawa nga 6 ez'emisana yavayo saawa 2 za kiro nga ndi awo of course naabyeko naye nzize mu ngoye ze nabaddemu bajjukira nali mmanyi kugenda bugenzi kulaba mukyala n'endowooza kati nze kyali mu bwongo kumpaayo bakasente nziremu nsituke nga wabimanyi iron sharpens iron omukazi avaayo saawa 2 ez'ekiro ng'ali mu kyambalo kimyufu kyonna kyonna kiriko wano ogundi ekibya ekiyitamu ekikuubo kiringa ekikubo kikkirira naye nga kiriko bakiwandikako 6 emirundi 3 6 ne babuukawo ne bagamba 6 ne babuukawo naye nga 6 emirundi ezi jukira nali nasomako mu bayibuli 666 etegeeza sitaani yali mweru omukazi yali muddugavu yali mukyala mweru naye nga takuze nnyo naye ngebyana abakazi abakuze ali myaka wakati w'emyaka 45 awo kati we watyo najja nangamba nvuddeyo maze okuwummulamu nanga ne bakozeeko bulungi konze mami sina kyentoma ndidde nzikusa embwegedde ne muga ate kati nze omuntu gwe wasanga nga n'ekindazi so akyegulira ne kati wano omunyonyi kyenkana ndidde ludda lulamba. I'm not complaining. Kati obudde bugendera gwe yavayo saawa tubeera awo kati tuyingira saawa nga 4 kati tuyingira saawa 4 asooka anzize ebbali teyantwala mu mbuga ye teyantwala mu kisenge kye teyantwala mu kisenge kyasula wabula twaddako emanju w'embuga ngamba kati nno njagala kwanjula mu bakama bange olunaku lumu ekiro ekyo nangamba toyinza sula wano nga sisoose kwanjula mu bakama bange mekanikira bongo nabula ettako okummira kulaba awo tuyaniridde nenjogera nga enfambafamba zinkankana nemubuuza mami kiki kyotegeeza oyagala kunsaddaaka wamubuulizaawo ebyo byonna byobadde okola obadde osala lukwesikwesi kunsaddaaka naseka naye nga sigenda kusaddaaka naye njagala nkuwa obugagga obwensibo obutayi nangamba tobeerangako mugagga ku bugagga bwengenda okukuwa nansi kati emboozi eno gitegeera okitegeera kalinga mami kati nemugamba mami oyagala kunsaddaaka kale siganye wanyamba era onyambe naye oyagala kunsasulamu kunsaddaaka naseka nanganja nkuwa obugagga obwensibo nangamba tobeerangako mugagga ebyo byali biwero kati amala okunkakasa nti mulenzi sigenda kusaddaaka naye njagala kuwa obugagga obwensibo tudda mu nju nankoonakona nga netotya beera mugumu beera ng'omusajja agulawo ekisenge kiri kyeyayingira okuva emisana ampita tuze ewali bakama be nyingira nzenna nkankana jukira simanyi kiriyo metanikira bongo
ensi erimu ebintu. Metandikira Bongo kyenyinza okugamba, abantu bano bwe tulaba nga batambula mu kkubo tobeegomba. Metandikira Bongo abantu bakola ebintu okufuna obugagga. Kati nze ayogerako amwe living testimony nalabako. Era nze Metandikira Bongo sikyasanga muntu ng'avuga awo giwago ne mwegomba. Abantu obugagga babujja wala. Metandikira Bongo Illuminati waddala ate Illuminati gyali. Omukazi aŋŋamba yingira mu kisenge eno ne gogo wali mukaaga emirundi naye ngeri toyingirayo nangatto. Metandikira Bongo kyenasangayo bantu basaddaaka omukazi ng'ayina eringa engule eyakoomuliro etya omanyi zino eziri omanyi kibaita zino kati humidifiers eziriko nolaba TV y'omuntu ng'eringa erakoomuliro kati teyalina humidifiers yalina engule nga agiteeka ku mutwe neyakoomuliro n'amaaso ne gakoomuliro. Sikutya Metandikira Bongo n'amaaso ne gaako mweri ruumu eri ruumu ye yekka ndowooza oba asooka kwanjula mu bakama be oba ne basooka bakutwalako omwoyo gwo. Metandikira Bongo ate obulamu bwange bweyongera kuba bubi. Era kinaga Metandikira Bongo olyanga akatono n'otawaalira kinene. Nawaalirira ekinene naye obulamu bwange nali ntuuza omwoyo gwange. Metandikira Bongo nyingira mu luumu omukazi ayina engule eyakayakana etya omuliro eri wali agyambadde jjukira ali mu kijowo kya Red ayina n'amaaso gafuuse kala ani akakapa asobose ennimi jjukira wali sikyasobola kufuluma waggale nga olw'omusota mulimu lw'omusota asobose amaaso jjukira sikyasobola kufuluma waggale ayambadde ekyambalo kya Red nga we nabanyonyodde ataddeko engule eyakayakana eti amaaso gatandika okufuuka gaako omuliro ngulabira ddala eringa dragon. Ennimi zisowoka olulimi lwe lwennyini lulinga olweyawuza ate lulinga oluvuddeko obulimi obulala obuto. anza okuntiisa ontiisizza nnyo ne kaŋŋume. Metandikira Bongo kiringa wonaabuuka oba muntamu n'ogwa mu kyoto mu butto nabuuka muntamu nagwa mu kyoto. Omukazi Metandikira Bongo yannyingiza Illuminati nali sina kyakusalawo ati atandika atya andi kati eyo gyakutwala mu lwomu ndowooza ebanga initiation ceremony ndowooza gy'emikolo gye bakukolako oyingira ekisinde. Omukazi antuusa okugamba nga yavuddewo nakoma kuwulira ku ddoboozi nga tetunnayingira eri we twayingira eddoboozi lye nawulira teryali lirye lyali muntu mulala kati ndowooza be bakama be nga basonze. Tusanyusa okulaba omanyi eddoboozi nga lirimu ne eko. Tusanyusa okulaba mulenzi muto tukwaniriza mu nsi y'obwa Illuminati nga bwe lyogera eddoboozi lye nawulira olabaawo enyiike seefukeefuke enyiike nayongera kunnyiikira nnyiike. Kwata guno omuggo ne bankwasa omuggo. Saba kyonna kyoyagala. saba kundeka kugenda saba kuyingira Illuminati sawa kisaba nasaba bugagga Metandikira Bongo nasaba bugagga naye wasaba kukuleka kugenda nali sikyalina kyakukola nga omanyi bagambe eyeeyonoonedde wasanga watunula. Nasaba bugagga Metandikira Bongo abalabi banansonyiwa naye nasaba bugagga
njagala kuba mugagga oba eggulu lirisugwa bwesugwe siba bugagga kubanga olwedde nali nakiyingidde dda manyi kiba kirungi nnyo okukaabira Mercedes Benz okusinga okukaabira ku booda yali endowooza yo by then nagamba kankaabire mu Mercedes Benz nemekkaabira ku booda njagala bugagga obulamu tebabwogerako anti era kasita bakuwa obugagga baba bakuwadde bulamu kati munaye mu kusaba obugagga awo njogera n'oli kati oli gwe mmanyi olwedde yavuddewo dda munaye bye tunaakusaba nabireeta nze binaba bisobose naye temunsaba ate ebizibu nembaga bwe ba tebirimu saddaaka nja bireeta kale obugagga bujja kuweerwa onajja kunyonyola akuleese omuliro gwaka mu maaso ennimi ziwanyisiganya ziti si firimu metanikira bongo mpulira entiisa gye nafuna olunaku olwo newenjumya mpulira nga njugumira munnange omukazi ebintu nebibula lumu nadda mu nnomo naye mukudda mu nnomo ng'ate tamanyi kibaddewo engule akyagiina naye nga tekyayaka ng'ogiraba nti ngule ng'eri nnomo era yamala n'agijjako n'agiwummuza wali weebeera naye nga ate tajjukira bibaddewo talina kyamanyi naye ng'akooye ng'alaga akooye nnyo kati munnaaye ne tuvaayo eyo kati awo nkiyingidde olunyingidde Illuminati akubuuza ki ekibaddewo oba teyakubuuza ambuuza olwo ofcourse era mbanyi n'omunyonyola kubanga kugambye ye ekibaddewo takyenza ino kimunyonyola okitegeera kati mbeeraawo ofcourse nga omanyi Illuminati se process ogiyingira togiyingira lunaku lumu kati nekirala era oyo yennyini abanga godfather wo mu kuyingiza Illuminati ina process gyakuyisaamu kati iyo process yali ekoze eki ewedde anyanjudde naye kati naŋŋamba togenda kuddayo bakwawula balinga abanjawudde ku bannange naye kunjawa ku bannange kugambye we nasulanga ebbiri nga ndubala we nasulanga olumu we nasulanga ekitundu ky'ekiro kati mbuuze nali nzira kukola ki tewaliwo nsonga enziza munaye nga mbeeraawo banguzi jukira nakitambula nnyo naye of course oli omulenzi agenda n'angulyayoko ku ngoye oli eyannona nga nfuuse wawaka kyesaamanya nti omukazi ate mukunyanjulayo eri yali anyanjuddeyo ate nfuuke muganzi we okitegeera kati nkujjira natuuka nti nenfuuka se nyinimu nanti nafuuka nentufuuka ate nga nze mwami otandika otya kati nga nze Seruminati naluminati ne Seruminati ng'ate nkyagambibwako olwo nga n'ennaku yanvaako ddayo otandika ati okufuuka Seruminati mbeerawo awo naye nga bambi abagalwadde bajja ndoza nze nabitanga balwadde nendoza abajjanga okuyingira Illuminati ndoza abamu bajjanga bazize kwebaza kuba nalabanga waliwo baleetanga ente manye nti ogyosya n'esiriira yonna ndoza ofcourse nali sinabitegeera mu kusookera dda baayo kyange ente n'esiriira ezo enkoko nga tulinga abalonda enkoko nalyanga minyonyi nentuuka nga eminyonyi nga n'eminyonyi sikyalya naddiba nga eddiba ndijjako ndya nnyama yokka nga n'eddiba lintamya kati munaye nga mbeeraawo nga webimanyi obulamu you have to adapt a new situation kati ng'omukazi atweka ntwala ng'olu process by process sokoleke tutuvuga speed ofuuka otya muganzi we kati awe tujja kati eri process amaze okunyanjula mu bakamaabe kati kyuka yalina n'embuga kati ngenda naye nga mu mbuga yo asawula yalina room eyalimu engule za Illuminati bigogo yayakayakala ng'alina n'embuga ngazi nez'abasaabaganda okitegeera era ng'asooka ntwala mu mbuga kati mu mbuga eyo nga bajjajja basooka bambisaamu satellite bankebera ndowooza ye yali abeebuzizaako ddawo naali atya biki ananjagala biki kati nga bajjajja basooka bampisaawo
kosi nga bambuulira ebyaliwo naye ogenda kuddamu ofune ssente oba yali yababuulidde nga banjubisa naye kakati ono omuzzukulu omukongozi mulina okukwatagana osegeera agenda kuwa obudaga bugenda okuwonya naye kakati olina obeerera ddala wano ate sifumbiddwa omusawo omuganda ate nga Illuminati abulira gwakuwa munaye nga ndyankuko nga kati of course nawe bimanyi proteins nfuna fats nfuna ate omubiri sitaddeeko nga seba ate kakati awo ntuuka awo bajjajja bampisiza mu process ebijjulo bifuuse ebijjulo obanyambuludde okunaaza bavunya budagala ndowooza kati bajjajja nga I was tested over time ntandise ne mu kisenge ky'omulubala ate kati gyensula ndi mwami abadde ki tuwamukwanako ati kati ye tasalawo bajjajja bye bansiima agamba oyatandika okukiika embuga era ssebo nentandika nga okukiika embuga kati munnaaye mu mbeera eyo wendi awo of course naye nga omanyi olwo ntandise n'otutuula mu mbuga era Illuminati obeene Illuminati agendayo yekka pozi osegera ene embuga yennyini ntandise otutuulamu bangulidde n'ekkanzu nfunye n'omugga awo n'akamindi waliwo akamindi ke bampa akanakayima nfuwafuwakaawo nga ŋŋambwa awo nga nfuuse mukongozi wa swaga munnange kati nga ntandika olwo nga n'eddagala ndiyizo ddigaba erino eryokwambulula sima bisiraani biki osegeera kati ng'oli omukongozi ate gwe nasangawo ate nga anooma anti kati namujja ku mutto osegeera nkuba ekkanzu lyange kakati bajja ne batula ku mutwe nzavuunulira empewo ezijja ne zisala byonna bye zisalidde omulwadde nzavuunulira jjajja nga zaamuse gwavuunulira mukyalawo n'Illuminati nga nfuuse Illuminati muganda wange ate obulamu tebukyuse awo bazze mubangulidde ne smartphone jukira najja nyina kamapeesa ng'ate nako nga nyigisa gundi musumaali buti oba bukyuse ng'ate sikyajulirira nakudda eno ate kati nzire eno mu bakyali bange nga nabo bennyininyini twatuukanga akaseera nga nezaakakomando jukira nze yali omugagga nenjavuwa kati nga tewali kakodyo nga siina lunaku lumu lwe najulirira kudda Makindye osegeera kati munaye nga obulamu butambula naye nga midisiti ebyo byonna njagala mbajjukize nti saagala mukole ensobi ze nakola singa ensobi ziri saazikola nyinza okugamba nti obulamu bwatuka ne butambula naye gekubamu akafaananyi omuntu yalina ssente omuntu yali yeekozesa n'otuuka ku extent nga tolina kyakusalawo ofumbiddwa omuntu omusawo omuganda ate nga Illuminati kitegeeza oba otunze omwoyo gwo munaye nga mbeera awo kati nga ntuuka nga nfuna ne ku nnamba z'abalwadde ng'abalwadde bwe baba bajja bakubira nze jjajja tuka kati abalwadde abakazi bangwirwa nnyo omulwadde omusajja jjajja tujja munnange kati twagala kufunzafunza mboozi abantu mbabuulira ate nva atya mu bufumbo bwa Illuminati oba bw'omuganga obufumbo bugaana butya munaye kati awo nga njize emirimu gyonna kuba tugiyita mirimu ntandise okubanga abalwadde bankuya n'essimu nzaabawa appointment kati jjajja oyo yatambulanga n'agenda n'akola ku balwadde abamu abali ewala naye kati okitegeera oba olumu agenze kwambulula ku nnyanja waliwo ebyetaagisa ogenda ku nnyanja mu bibira ebikwafu omulimu emiti emiwanvu ennyo kati n'omujjajja yali taliiwo omulwadde obulwa abalwadde balina WhatsApp twogera ku WhatsApp omulwadde oyo yali mukazi naye nga munyankola ebino ebikazi obimanyi ebisheeshe ebinyirira omulwadde oyo aŋŋamba jja mugamba jjajja waali olimba kumbe jjajja taliiwo yatambudde yagenze n'oli omuganga we manya oli omukongozi ono omuvubuka yali atandise okunooma anti olwo nga mujje ku mutto kati nze nsigadde wano omulwadde atuuka munnaye nga sisobya mbuga anti nakunamira embuga negatta ku mulwadde mu ssabo naye gomanye ekyali mu ssabo sokoleke omukyala yajja okumwambulula ono omusheeshe bwamutwala mu mbuga omulimbalima n'omwegattako ate
namwegattako ne mugamba saakemwa naye namugamba kakati jjukira yali anoonya luzaalo nga mujjawe yamuloga oluzaalo olubuto olwafuna lwe luvaamu afuna miscarriage olwo kyetuyita miscarriage si abortion oba olugyemu weyagalidde ne miscarriage lwe luvaamu luto ne lukulukute ne luvaamu kati nali awo ne mugamba nfunye obubaka ng'eddagala nyina ddi kuyisa wansi abakulu bampadde obubaka jjukira kati omuntu aba anoonya oluzaalo aba desperate omukazi yali talina kyassalawo omukazi ng'anoonya omwana akola buli kimu neegatta ku mulwadde maze omukonvinsinga nti nno nfunye obubaka mukazi wattu talina kyassalawo naye ekyali mu ssabo anti yalinga musisaayise endeku baba endege baba ensimbi engala essabo lyakyankalana embuyaga ne anti ng'endeku ziri zitimu emindi embugo amali essabo lyajjamu nabe essabo lyajjamu nabe empewo neziyoka zogera nezigamba muzukulu okoze eki kino muzukulu okoze eki kino muzukulu nowemula embuga muzukulu nokunamira embuga muzukulu osobeza embuga osobeza embuga osobeza embuga kati n'omukazi oli mami omulubaali na illuminati alabika yafuna obubaka naye kakati awo wonna okusobya embuga empewo zinkwatiramu mu mukazi nga so avaamu twegatta maliriza njagala okuvaamu ebyo byonna bigenda mu maaso omukazi bimuweddeko bambi jajja tusonyiwe mulimu munda ogezaho okuvaamu tovaayo sivaamu emboko kazimpiteko emboko zampiteko naye nga siraba na bankuba wali tumanyi nti banna yamadduka nga simanyi bankuba emboko kazi omukazi ndowooza gye yali yafuna obubaka kuba yakomawo yajja kapaalo era olwayingira ekikomera naŋŋamba yajja ayogera kimu onkoze eki kino onkoze eki kino nali ndoddeyo myezi ndowooza ng'esatu nga mmanyidde omukazi yajja agamba onkoze eki kino yatuukira mu kwetonda bakama bange gusinze bakama bange musonyiwe bakama bange musonyiwe empale ziri no mavivi emboko ziringa emboko bakama bange basonyiwe wali mu kanzu twali mu mpale jjukira nali mu kanzu okitegeera bakama ne short nali mu kanzu ne short watisudde eri ekyakigiramu ddala nakikkirizaako bukkiriza bakama omukazi naye yali mu kiteeteeyi naye ngoma yakazi b'ennaku zino empale zebambala zanguyiza obulamu size zino ezikavalinga wonna omukazi yambala empale ng'eringa sapuli oba butida kati awo kyangu giwenjulako buwenjuzi kati munnange bajjajja bansibidde mu mukazi bansibye jiribaati ninga mbwa omukazi akomyewo oli omulubaali atukidde mu kwetonda gusinze bakama bange gusinze bakama bange musonyiwe asobezza embuga basoose basazaawo enkoko jjukira bajjajja bakyankutegirwa basaza enkoko bamansizaawo biki bakoze emikolokolo eventually bajjajja banta okuswala banta kati omukazi mutima ogutatereera yetondera bajjajja biki ne bajjajja basala bagamba okusonyiwa tugenda kukusonyiwa nayo yagende bwebba jjajja n'agamba yaliwo okuva
nga mu 7 naye talabangako muntu yali akoze ekikolwa ekyo kyakukunamira mbuga kyagali mukulu yagamba ye kuva mu 17 waali talabangako kikokolwa mmenya likodi ya jjajja ekikulu ekyo naye kyamusukkako ekyokuwemula embuga muganda wange agende tuddayo eri kati omukazi jjukira kati awo eyali seruminati banda bakizimuzimu ngezaako okwetonda jjukira n'omukazi okunjagala oyo bakama be basiima nengezaako nagamba so abeera wano naawe nga bakama bange tebakkiriza ate so afiirwa bakama bange kuggwe nsigaze ggwe ebintu gwe babikyankalanyiza nensiga nembeera waawo nenagenda olaba nga eyali omwami sikyaweebwa bitiibwa nemmere kati bagamba genda wejjulire naye luli nali nzijulirwa nga bajindisira wendi naye kati kenalaba nga ntandise n'okugenda mu kiyungu okwejjulira wakati wakyayala okoze omusango nemmanya kati wano nno obwami buweddewo muno wentyo nga njabulira ejja nga mmaze okusobyayo wegoba wekka wasooka nolemeralemerao nagenda olaba nga tebikyagatta naye nga kakati sijja linda kunkanyugira byange bweru omugezi yegoba nga bukyali nekituufu nenegoba wentyo nenva mu ddya lya Illuminati naye kyenjaga bagamba olw'embeera nali maliridde nyingire obwa Illuminati emikolo tewagimalaayo asagimalayo kuba nakolako gumu ate jukira nali kati bya process bigenda mu mitendera kati nalina okugenda ku nnyanja eyo nkwate amagi nga sule mu nnyanja naye ate we nasobezanga emikolo teginnaggwayo kasita ddamu kukubirako ataddangamu kunkubirako omenya likodi kasita jjajja yagamba abadde okuva mu 17 naye ekikolwa kye nakola naye takirabangako emyaka gyonna gyabaddewo namanya nti nze okubeerawo kwange mu ddya ew'omuganga ennaku zaali nzibalira ku ngalo nemboozi banna edi wangisebe tusibule abantu abantu tubasiibule naye nga emboozi baganda bange oba ofunye kasente kakozesenga bulungi amala g'ekivuga galeme kuvuga sipiidi nekira embeera neweekunyiga etya kyaki tewali gwe bagobayo ate kyaki tebasasuza mwekwase nnyo omutonzi wammwe kubanga gye byaggwereera nalina kudda eri mutonzi kubeera eri gye nali nsubira okuyambibwa saayambibwa kati osaba era nadda eri omutonzi mukama wange nsaba era ndowooza olaba kuva we nadda eri omutonzi embeera yatereera mukama waffe yeebazibwa amiina nze nzikiriza nti buli kadde wabaawo omukisa ogw'okukyuka ekyo nkyogedde mu interviews nga 3 era nkyakyogera ndowooza eŋŋombo yange ngenda okukozesa Desemba eno buli kadde mu maaso gaffe wabaawo omukisa ogw'okukyuka kyuka leero nga tunagenda mu kabi leka kufuula kisa Katonda kyakulaze ate empingu zigenda kukusiba leka kufuula bitono byo Katonda byakuwadde ate kitala kigenda kukuzikiriza nze nzikiriza nti abituwa tubikoze tumusinze twagala nnyo bannaffe emboozi zino bw'obanga opapa nnyo zijja kubuzaabuza zeetaaga kuziwa budde zaba bwongo bokka balina embala y'okugumikiza n'okugenda ebintu ebuziba tetugenda sosola muntu n'omu wano waliwo emboozi zetukola ne ziba confusinga naddala abalala waliwo ababisitaani bakozesa okulumbagana abantu ababa exposinga ne bayimuka ate naffe abaana ba Katonda ne tubayambako tuyimuke nabo tujja kuzireeta ne waggulu wa byonna tugenda kuggusa erinnya Kristo erinnya Katonda waffe era tugenda ddiweesa ekitiibwa tubiteeke we lirina okuba